Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Agakagwawo bakumye omuliro ku Parliament ne bagisaanyaawo kyokka ate n'amakago bwa President nago ne bagalumba ne bagakumako omuliro. Bino bibadde luddawa mbikuleetedde osobola okubeera nga obimanya. Kyannaku Alex Waiswa Mufumbiro ate atwaliddwa e Luzira agende maaso n'okukulungulayo akabango nno kooti emrimandinze okutuusa ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno ogwo. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Mwezi guno ogw'omwenda era iwakudda amaaso g'omulamuzi ku nnaku z'omwezi ezo ezirambikiddwa. Kakati ate nno bingi ebyogeddwa. Alex Waiswa Mufumbiro ate nga tannatwalibwa Luzira aliko byatubuulidde nga kwe kuli n'abo abadde bamuhogereza okumuwa akasimbi ali mu Kyagulanyi olukwe. Biki ebyo byonna nsobodde okuba nga mbikuŋŋaanyiriza olunaku olwaleero. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Baby Wine yagenzeeko Luzira okulaba ku basibe ba NUP kwoteeka ne bannankyukakyuka bonna nga kwe kuli Dr. Kanukiza Besigye kwoteeka ne munywanyi we Haji Lutale. Awo nno n'ebirala bingi byonna mbikuleetedde wola nkusano bombeefu obwekika ekya gulu video eno soko gyempere like bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku buli sekinoomu ate era mu ngeri emu njagala okusaba gwe omulungi ngoberera otwegatteko mu butongole ng'osubscribinga kona mu kigambo subscribe wamala ogende maaso n'okubeera nga ate okona wali eri mu notification wakadako okankyusiza okaje mu personalize okateeke mu all of ne notification ku mboozi zonna ze tukuterayo obeere ng'ozifuna. Kujjukiza nti twakoledde omukutu omujja ogwadde ni exclusive wansi mu comment section nkuteereddewo link. Nkusaba muwombeefu obwekika ekya waggulu yitayokko ku mukutu ogwo subscribing tusobole okuba nga ensonga nno tuzitwalira ddala bulungi nnyo nnyini ddala. Kansooke nkuwe eddoboozi lino owulirize ebigambo bino ate tusobole okuba nga tweyongerayo. Wuliriza. Tewali bukulembeze bwonna bussibwamu kitiibwa nga bulinnyirira eddembe ly'obuntu. Mbakubiriza okutwala ensonga y'eddembe ly'obuntu kubeera enkulu ennyo mu mbeera zonna ez'obukulembeze ne mu mirimu gyaffe. Eddembe ly'obuntu y'ensibuko y'enkulaakulana kubanga abantu bakola nga tebatya era baweereza mu bwenkanya. Muligamba nti Ssaabasajja Kabaka yatulekerera era teyayogera. Eryo ddoboozi lya baffe beene Ekyukyumagulu Nnyondo Lukoba Ssenta wetuwa Ssabataka nnyinimu Landiroodi ng'ayogera ku ebyateera ebisinga okuluma bannayuganda ng'agamba gavumenti eno nti gavumenti okuyitibwa nti amaanyi era naggwa no tekuba kutulugunya bannansi kubeera kubaagala ne bateekawo emirembe n'embeera ebasobozesa okukula n'okukulaakulana ly'eggwanga erigenda mu maaso. Njagadde nkuwa ebigambo ebyo wejjukanye mu mbeera ng'eno obeere ng'obijjukira. Njagala nkuwe ku vidiyo eno kati ni nnyo nnyini ddala. Mu ggwanga erimanyikiddwa ng'erya Nepal abantu beekalakaasa. Okwekalakaasa kweyongedde okunyiinyiitira era nga wetwogerera Parliament ekumiddwako omuliro ne bagyokya. Kamera z'oku nguudo n'eza Parliament zonna bambuse waggulu ne bawalampa emiti ne bazikuba ne baziggyako. Ekyo nno wetwogerera balumbye n'amakago bwa President n'emmotoka ne bazikumako omuliro n'amaka ne bagakwata ne bagakumako omuliro. Abantu bano eno nno munnange bagenze mu maaso n'okubeera nga beekalakaasa nga bakooye efugabbi kwoteeka n'okuvugibwa bw'embula olyawo gavumenti ya Nepal bwebadde egenda maaso n'okuba nga ate ebayisaamu. Kaakati wenjogerera bino ebyo bwe bityo bwe biri ate ku sayidi zeeyo mu ggwanga erimanyikiddwa nga erya Nepal. Ono nno njakujjukiza nti gavumenti eno bituukidde wano nga yaggyeeko social media nga emikutu 26 nga gyonna bagitadde ku ttaka kuli Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, kuli X gyonna nga bw'ogitegeera nga babaggyeko internet. Kaakati
kakati nno ne bagamba tujja bakolako mulimba. Ebyo nno bwe bityo bwe bibadde. Wabula kati wano wetugenda we wali ensonga z'Ssemasonga wenjagala owulirize. Kankwe video eno Alex Waiswa Mufumbiro. Antukiridde mukomera nga bangamba mbe ku Kyagulanyi Robert Sentamu era nga batesa n'omuwendo gw'essente oguyinza okumpeebwa. Naye njagala babuulira wano olwaleero nti ekyo tekisoboka kuba tetuwagira muntu, tuwagira idea. The idea of making this country free for all. Nze ndi wano fayiro bakakola nga mukaaga. Bwe bambuze no statement bakisazamu, bwe bambuze bakisazamu. They are on a fishing expedition. But even on their fishing expedition, they have not found fish. But I'm here to waste Court's time. Court zine misango mingi nyo jabantu abati. We have a lot of backlog nga Court. Ate namwe Court, I am one of the agitators of your rights. I am agitating for your independent financing, such that when you have money, nobody influences you. Like all other institutions, I have unequivocally stated that when we take power, the judiciary will have independent financing like all other sectors. And that I will stand with. So, as I stand for your independent financing, stand for justice. That's my statement this morning. Akasajja olwa solidarity gye kalina nze nkatidde. Kubanga bangi bwe bakwatibwa bajjula okutya n'abanga takyalina kyasula kwogera. Ne kayimiridde ne katuula mu kooti ne kabagamba nti nammwe ekitongole ekiramu zinwanirira mmwe. Kubanga singa mubadde mulina ssente nga mulina kye tuyita independent financing ng'ensimbi muzifuna nga mwetongodde ne zibakwasibwa oba oli awo singa temukola bino era singa mugenda ne muzifuna era ffe bye tubasuubiza mu gavumenti yaffe byebyo musobole okubeera nga mukuweereza bannayuganda wakati mu kubawa amazima n'obwenkanya nga temugenze maaso nakubeera nga mubadyeekadyeka nakubeera nga babafuula ekitagassa era bannansi okubeera nga babakyawotuuka ku serifaanana bweriti. Nagamba nga bino byonna mbyogerera nga tubikolera nga tubalwanirira kyensuubira kwe kufuna obwenkanya. Bw'atyo Alex Waiswa Mufumbiro njagala okutegeeza nti atwaliddwa Luzira ku mazzi amaleyo akabanga almost weeks 3 ajja kudda zennaku 20. Yes, leero 9 ajja kudda ng'ennaku z'omwezi 29. Era emisango egimuvunaaniddwa tegyawukanye ne ku gye baatedde ku balala. Kooti y'e Kanyanya yateekeddwawo ku banopu kwa buli musango okubeerawo munnange babavunaana kintu kimu kyokka bagamba kimu nti unlawful drilling. Kakati wulirizaako ku eno. Omuntu alina okuba ne Parliament ng'ekola, omuntu alina okuba ne executive ng'ekola. Naye kati mu Uganda executive, judiciary ne legislature biri intertwined. Byonna biyambako okubeerawo kwa nakyemalira. Naye tusuubiza bannayuganda nti tutowaayo kulwana era tujja kulwana paka ku lunaku olusembayo nga tetulina gwe tutiiziridde. Bantuukiridde mukomera nga bangamba mbe ku Kyagulanyi Robert Sentamu era nga batesa n'omuwendo gw'essente oguyinza okumpeebwa. Kyenjagadde okugirayo we wano wagambira nti twagala okulaba ekitongole ekiramuzi nga kyetengeredde. Twagala okulaba ku Parliament eteesa ebyo ebigatta ku bannayuganda nga yeetengeredde. Twagala okulaba buli muntu ng'asobola okubeerako obulungi so si kubeera muntu omusabiriza gwe bakozesa ensobi buli kaseera. Sigamba nti nno oli okeba baweeyo miliyoni 5 ow'ekikumi ow'ebibiri bagende mbansi n'okuba nga bayisa amateeka gagenda okubeera nga gatulugunya bannansi. Ebyo byonna abiganye. Waiswa Mufumbiro n'agamba nti nze ne bw'ompa ssente meka teziriiwo zisobola kundeetera kulya lukwe mu Bobi Wine. Kubanga tetuwagira nze nga Waiswa siwagira Kyagulanyi ng'omuntu sekinomu wabula mpagira idea era eyo idea gy'alina ennungi yeeyo gye mpagira so si Bobi Wine ng'omuntu sekinomu. So kati tosobola kunzija ku kyekyo ekyo ndaba ekituufu kye ngenda maaso n'okubeera nga ndowoozaako era nga njogerako. Njagala okubeera nga nkutegeeza muganda wange nti ebyo byonna bwe mbitadde awo nti kati atwaliddwa Luzira. Omusango gugamba gutya? Omusango oguvunaanibwa deputy spokesperson Alex Waiswa Mufumbiro ne Sauda Madada abasindikiddwa Luzira paka ng'ennaku z'omwezi 29 Septemba 2025. Bano bonna babakyajinza omusango ogwa unlawful drilling conspiracy to commit
a felony and other related offences. So gwabadde akyebuuza kyekyo, wabula kyenjagala okutegeeza nti olunaku olwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ng'ali ne musajja mukulu David Lewis Lubongoya, ng'ali ne Selector Devi, ng'ali ne Nubianili babukezeza nkokolo gende Luzira okulaba ku basajja abawambibwa era abatwalibwa eyo ne basibwa government eno okuli Bobby Giant, Bobby Yanga, Eri Mutwe n'abalala bonna ba political prisoners abali Luzira. Era n'ategeezezza nti empisa eyo n'endabakoko ne ku Dr. Kizza Besigye kwoteeka Haj Rutale. Agambye era nti mutuntuli olwaleero mpisa eri Luzira okulaba koko kwa abasibwa ba National Unity Platform okuli ba Akirewo Kivumbi, Bobby Yanga, Bobby Giant, n'agamba Eri Mutwe n'abalala. Era n'agamba nti era tulabyeko ne ku Dr. Kizza Besigye kwoteeka ne munne Haji Obedi Lutale. N'agamba nti bino byonna munnange biriwo okumenya mitima gyabwe, naye ekirungi nti basigadde bavumunyera bagumu nga bagamba nti koze eyo bakubeera nga ate basobola okubanga bagigusa. Ebyo nno bibadde bigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olwaleero bwavudde e Luzira mukomera okubeera nga alaba abaana ba NUP National Unity Platform abagenda maaso n'okubanga basibwa. Kati wulirize ebigambo bino bya musajja mukulu Nuwa Mutwe, tuwulirize. Ogamba otya mwana wa mama ono Nuwa Mutwe nga bulijjo kimanye essaawa zino embeera oli mu yakwekubagiza, naye mwana wa mama saagala weekubagize olw'ebyo ebiri mu kutambula oba okwetooloolera ku kibiina kya NUP. Njagala okimanyi nti eggwanga lyonna amaaso galitadde ku NUP. General Yoweri Kaguta Museveni amaaso agatadde ku NUP. Bepo n'abaana abadde beefuula nti opposition era bavuganya General Museveni nabo obwanga oba amaaso bagatunuuliza NUP. Naawe wano wenkuleetera General Felix Kulaije, Major General Felix Kulaije, spokesperson wa UPDF, yavuddeyo n'ategeeza nti kino ekyokukwata abawagizi ba NUP Bepo n'abakulembeze tekigendereddwamu kusaanyawo NUP, wabula bakikola olw'okuba nti NUP yamenya amateeka, yakola ekiyitibwa illegal drilling ku lunaku His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert we yali ajaguza amazaalibwa gwe. Now kati wano wenjagala nkutereereze eno move eri well calculated. Ekikolebwa olwaleero kyakolebwa ne mu 2020 mu gumu n'ekyakolebwa mu 2020 nga tunaatera okusemberera okusuula akalulu. So kino olwaleero kyolaba tekyawukanako n'ekiri ekya 2020. Justin olwaleero bagenda bagezaako okukisiiga akazigo nti olwaleero bategese kifayiro kwe bagenda okukwatira abawagizi ba NUP bonna n'abakulembeze be banaawulira nti abo babeetaaga essaawa zino obbasikayo obbakwata. Ekigendererwa ki? Ekigendererwa kwe kucreatinga vacuum eri bano mwe mubadde musuubira nti nabo opposition balwanyisa General Museveni naddala mu position zeze ziri strategic. Olonzize ku bakulembeze ba NUP era abakulembeze ba NUP bangi nnyo naddala badde bajjeeyo obwanga mu Kampala wano Wakiso ne Mukono nga balina mobilization power eyo nga badde bajjeeyo obwanga nti bagenda kuvuganya mu bifo ebyo. Nze ndowooza General Museveni naye yakizudde nti His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert okwata Alex Waiswa Mufumbiro najja n'amustationinga Nakawa n'amuteeka mu Nakawa East, n'akwata ingini abalimu ezo najja n'amustationinga mu Kampala waneeno ku bwa meeya. Bw'otunuulira engeri His Excellency Kyagulanyi gy'azza stationinga mu bakandidate be naddala abali voko abalina mobilization power eyo. I think kati kino bagenda kakozesa nga akakodyo nga bwe nkugambye nti bannayuganda muli bakimanyi nti waliwo ebibiina ebyobufuzi ebirala by'opposition ebirwana General Museveni. Kati we bakwatira kuba NUP nga Alex Waiswa Mufumbiro ne bamuza munda era n'atanominatinga wabula ne bamufrustratinga, gwe kikuwa omwaganyo ojja kulowooza nti munnange n'oli aliwo oli owa PFF munnaye naye wa opposition katuwa ono. In the end Museveni ayinza obutakulaga bakandidates be ba NRM kubanga akimanyi tojja balonda era tugenda balonda tojja basembeza, naye asobola okuyita mu bano obadde olowooza nti opposition n'abasembeza n'abakuleetera then gwe n'obalonda ng'olowooza olonze opposition kumbe olonze General Yoweri Museveni. One eyo ensonga esooka. Ensonga ey'okubiri ku frustratinga na kutiisa bannayuganda naddala abo abawagira His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert n'ekibiina kya NUP.
okwongera okumalamu abavubuka amaanyi okubalaga nti wali we mutunudde mu kalulu ka 2026 muliro mwoto ku mwoto kyova olaba tutandise essaawa zino General Museveni tamanyi kikijja mu kalulu ka 2026 buli gye mwogera nti protest vote tannakitegeera bulungi era tannakisi tebannamusiigira kifaananyi kyakyo bulungi kyova olaba alina okwakitinga amangu kyenkuzizaayo wali nti kinene kya illegal drilling simanyi unlawful parade unlawful drilling kino kyonna kyekwaso tebakusiriwaza tebakutimba bbula nedda onfuna bulungi nnyo kozi singa ye yali ensonga bandibadde bagimala dda nga yava mu ddiiro kozi yaliwo mu mwezi gwa Febu naye olwaleero bagikomezza wano nga tunaatera okuyingira akalulu njagala okimanye bulungi tugenda mu kalulu ka 2026 ng'eggwanga liggole General Museveni ye campaign yazimala dda nga ayita wansi wabadde yeekwese wa PGM abadde akola campaign so njagala mubeere bagumu njagala munywere kino kye bategeeza gavumenti yonna enaatera okugwa democratically nkiddamu nti His Excellency Kyagulanyi ne NUP evuganya General Museveni democratically era tewali mankwetu gakolebwa bbali bangi nnyo mwabadde mugamba nti NUP yakola nsobi nnyo okola parade eyo n'egiteeka ku kamera kati kambabulira ekintu kimu esooka kya byonna ekitebe kya NUP kyajjuzibwako kamera state yajjuzaawo kamera waliwo ekuba munda etuuka ne mu ofiisi ya His Excellency Kyagulanyi waliwo ekuba munda mwennyini mu kikomera mwennyini mu kitebe munda erabawo wonna kati njagala weebuuze nti singa parade eno yakolebwa mu mawulire ne mutagiraba naye nga state erina obusobozi bwonna obulaba parade eyo n'ekijjayo bujja mwandibadde mwogera ki era twandibadde tusobola oyimirira ground gamba nti ekyakolebwawo kyali tekimenya mateeka singa kyasirikibwa nekikolebwa mu nkukutu so oluusi olumu njagala tutegeere nti bwe tuba nga tuli mu environment eri hostile efaananako bweti nti General Museveni gwe twagala okujja mu buyinza obwo naye tatudde so agenda kukozesa engeri yonna okulaba nga atukakkanya kino nkizaayo eri ababadde bagamba nti kyali kikyamu nnyo okukola parade eyo ate neeteekebwa ku media nenkugamba nti singa era tekyateekebwa ku media ate kyandibadde kirala nnyo so kino kyonna just no move ku frustrating abannansi n'abakulembeze ba NUP naye mbasaba mubeere bagumu mubeere strong banaye tubeere bagumu kino kye tukola tekimenya amateeka baganda bange Alex Waiswa Mufumbiro nkulabye ng'oli solid nnyo baganda baffe ebintu byonna state esobola okubikola General Museveni alina amaanyi gonna naye ate talina maanyi gakwata budde agamaanyi agakwata obudde tagalina ebyo nno bigambo bya Noah Mutwe ndowooza obiwulidde bulungi baana ba maama munzikirize mbatere wano tusinkane mu mboozi endala tujja batuzikutuusaako nze Denny Beyond the Newsroom gwe mukutukooli tusinkane nga gulodde nakkiriza ate era awo mbatadde Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.